Bw'oba oli muweereza wa Katonda nga wabuyingira n'ekiruubirirwa ekyokufunamu ensimbi n'ebyobugagga ebirala kye kiseera obunnyuke nga bukyali kubanga oli wakuwemuka bw'onoozuula nga kiwasuubira tokifunye. Amagezi gano gavudde wa mulabizi Ivan Lugolobi ng'ono yavunaanyizibwa kukwasa empisa n'ebigobererwa mu kibiina ekitaba abasumba abalokole ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda mu masekkati ga Uganda ng'abadde abuulira mu kusaba kw'okwebaza Katonda akuumidde ekkanisa yaabwe eya Revival Christian Church esangibwa Matoga mu buweereza okumala emyaka 25. Obumu ge maanyi ate obumu sinifoomu. Buli muntu Katonda amuyise mu ngeri y'enjawulo naye ogezaako okulaba nga ogatta munno by'alina ne mutambulira wamu ne musobola okuba nga ate muggusa omulimu gwa Mukama waffe gw'abayitidde. Omukolo guno gubadde gwa kusanyuka okulya wamu n'okunywa nga gwetabiddwako abalabirizi n'abasumba okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'omulabirizi Lugolobi ategeeza nti bangi abayingira obuweereza n'ebiruubirirwa eby'ebyenfuna nga bano kyokka batendewalirwa ne babivaamu ng'asabye abo ababugumiddemu okwetanira okusoma. Naye ate tusanzeemu n'abamu nga bambi bayingira mu buweereza bambi nga bapapye balowooza bagenda kukola bizinensi naye obuweereza si bizinensi kuyitibwa. Ayogedde okusoomozebwa ku bayiseemu mu myaka 25 gye bamaze mu buweereza n'ategeeza nti okusonyiwa okukuuma emikwano n'okumanya okuyitibwa kwe kimuyambye okutuuka ku buwanguzi. Buli lw'omanya okwolesebwa ate tobuukira by'abalala. Ekyokubiri ate nfunye ku mukisa ogw'okuyigirizibwa n'ekirala okuuma emikwano. Emikwano tufunye emikwano egikuyamba ku buli vision okubeerako vision supporter. N'ekisembayo sisobola kwerabira mukyala wange n'abaana nabo bonna banyambye kubanga bwe balema ne bamala basimba ekkuuli sinnagyendaga. Omulabirizi w'eggombe Mabanga Nsubuga Joseph agamba nti abaweereza balina eddimu ery'okutereeza eggwanga ng'abo babuwangaaliddemu bateekeddwa okutuuka wansi mu bantu. Tuzzeeyo wansi okulaba nti abasumba tubeera ne fellowships, tubeera n'okusomesa, tubeera n'okunenya, tubeera n'okubatereeza kubanga abasinga bajja abamu ajja nga talina taata wa mwoyo, abamu ajja nga talina aka gy'ayinza kuddukira naye ffe olwalala baliwo nga tumanye ekikolebwa. Tutandiseewo enkola ey'okuba nti twogera nabo omu ku omu. Ye omulabirizi w'ekira Kamya Joseph yennyamidde olw'omulembe guno ogukyuse ne guva ku musingi gw'obuweereza nga bangi bawambiddwa ebyenfuna ekintu ekivumaganyisa ekkanisa ya Kristo. Emitima gyabwe ne gitwalibwa ng'ogwa Sulumani gwatwalibwa bakyala. Olwaleero ensimbi zoonoonya abantu baagala ssente okusinga Katonda era omuntu waleero bw'aba connected n'abalina ensimbi agamba alabye Katonda. N'abasumba abalala baliko entanda gye basibiridde abakkiriza n'abasumba abakyali abato mu buweereza ng'abasabye okugoberera eddoboozi lya Katonda wamu n'okwenyigira mu kukola nga babaako bye batandikawo. Osobola kwogera ku mukisa nga tolinaako ky'otaddewo ekiraga nti mukisa. Olina okugattako okulaga nti omukisa naawe oguyimiridde wamu nagwo. Kizza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agaleero.